Weewaawo akati omukyalo ono w'emmamba bwe tubadde tumunyonyola ku kitundutundu ky'Abachwezi wakati wagambidde ebifundiko ebibiri ng'ekimu kiri sayidi eno ekimu sayidi eno, tumunyonyodde ne tumulaga nti aka katundu ka bwa Ssemisambwa era bw'osanga ng'omuntu ayambadde ekifundiko eky'amatu abiri oba ebifundikwa bibiri ng'ekimu kiri eno n'eno aba atudde mu katundu ka bwa Ssemisambwa era ekifundiko ekyo ndoza mutero kiraba ku Kabaka Ronald Mwenda Mutebi. Okitegedde bifundikwa bibiri mu kifundikwa kimu, oba Ssemisambwa oba mukulu mu Misambwa era oba okulira mu butalabika oba otuddemu amaanyi ag'enkomereddi agaba gakulonze okukola ekyo. Akati omukyalo no tumunyonyodde ku nsonga y'ekifundiko ekyo ekibadde kijjidde mu ngoye nga kyangoye era nga ganti bo bayambalanga bwe batyo Abachwezi. Bw'obadde olota ekirooto ekyo kibadde kikulaga nti bo bayambalanga bwe batyo Abachwezi zaabanga ngoye kubanga ebifundikwa by'embugu oluusi bya Baganda. Kati ate jjajjaawo Muchwezi yava bweru wa Buganda, kati ye alina kukulaga ngoye. Engoye ezo zikolebwamu ebifundikwa era abakyala bwe baba nga beenagira, omukyala yambala bulungi nnyo omusanana ne yeenagira, kyokka bw'abanga akooye okwenagira omunagiro ogwo asobola ogufundikiramu ekifundikwa waggulu. Era n'abaami bwe batyo, abaami obukooyi bwabwe oba obuliisa oba enkutu asobola okugyezingirira mu bulago n'agyebikkirira wansi ne yeesiba enkutu. Bw'abanga enkutu eno gye yeenagidde mu bulago agikooye asobola ogifundikira ekifundikwa n'agyambala waggulu. Akati enkutu eyo ebeera emu. Akati omuntu bw'akulaga enkutu nga ziri bbiri nga zonna nfundikire, omuntu oyo aba asusse, aba Ssemisambwa, ge maanyi g'otambuza ago ag'Abachwezi. Era mu kituntundu kino nziramu n'okunnyonnyola omwami oyo abuuzizza ekibuuzo waggulu awo, agambye nti Kabaka w'Abalundi y'atya. Kabaka taliko nti wa Balundi, taliko nti wa Baganda, Kabaka bulamu, wabula kisinziira obukugu n'obumanyi n'akukulembedde ebintu ebyo bitambuzza mutya. Kubanga Kabaka abantu bonna bagwa mu lulyo olutali lwa Buganda bamubikkisa ngoye, naye kye batakola, ensobi gye batasobola kukola, olubugo lwa Ssebitosi, kubanga teri lugoye luddugavu lukola Ssebitosi. Kabaka ye Ssebitosi, olubugo olwo lunnyikibwa mu lusaalu mu ttosi, era olubugo olumalayo ennaku nnya ne lusobola okufuuka olwa bbulaaka. Kakati wadde oli Muchwezi, olubugo olwo ate lubeera lufuuse ekirala wadde nga lubugo luba luyita b'amaanyi amalala. Kati olw'okuba oli Muchwezi, olugoye oluddugavu luleke, twala olubugo olwo kubanga lwe lwatula ekitundutundu kya Kabaka kyayagalira ddala ekya Ssebitosi, era luyitibwa ekikaabugo. Okitegedde? Kakati luba luvudde mu foomu eno gy'olabiramu embugo, tembugo za Baganda, kati ye olwo lwakozesa. Okitegedde? Kakati tetugaanya Abachwezi babikkisa ngoye, naye ekitundutundu ekya Ssebitosi ate oba okibuusizza amaaso. N'olwekyo Omuganda abikka n'olubugo oluddugavu, olubugo olumyufu n'olubugo olweru. Abachwezi bandibadde bakwata olubugo oluddugavu olwakali mwe lutudde nti Ssebitosi, ate nga Kabaka ye Ssebitosi. Ate olugoye oluddugavu oluguze mu dduuka teruliko kintu kyonna era terunyikiddwako mu ttosi. Akati Omuchwezi oli abadde abuuza nti Kabaka w'Abalundi y'atya. Nedda ssebo, taliiko nti y'atya, wabula kumanya bumanya atambula atya. Ofuna olubugo oluddugavu, olugoye olumyufu mu bw'emizimu gy'abajjajjaabo, olugoye olweru n'obikka Kabaka, kye kituntundu eky'Abachwezi ekinyolo. Kyokka okubikka Kabaka ebyo mbabuuliddeko butono. Olutabaalo olubikka Kabaka luwanvu era lugazi, era oyinza okusanga nga lututte akasente akawerako. Kitegedde? Kati gwe abadde abuuza Kabaka w'Abalundi kansubire nti nkuzzeemu. Kati kanzire ku mukyalo ono ow'emmamba. Omukyalo ono ow'emmamba ekituntundu kye eky'Abachwezi agasseeko kye yabadde tatubuuzizza nti omwami yamulaga nga n'enkoni alina gironda bulunzi ku ttale erunzeeko. Ekyo kye kituntundu obwedda kye mbadde munnyonnyola nti Obuchwezi mwatudde ali ku Buchwezi buli bwennyini obubereberye. Abachwezi batakozesezanga ddagala. Abachwezi balina ekiseera we bejjanjabiranga nga bakozesa obusa bw'embogo n'obusa bw'ente, era Abachwezi bwe baatuumirwa erinnya eriyitibwa Abassamizi.
oba erinnya abasamize. Abachwezi, ekigambo basamize mu Buchwezi kitegeeza abasamizi. Abasamizi ti abantu abalabikirwangako ennono oba obuyinza, bakozesanga eddagala lya busa bwa mbogo na busa bwa nte. Eddagala eryo baaliseeranga ku lubengo ne bafuna enseeso, ne byoyo ow'embogo n'ow'ente ne bamukolamu ensaano. Eryo lye lyabanga eddagala lyabwe. Abachwezi tebaakozesanga bikoola, era abachwezi tebakkanya na bikoola. Ebintu ebyo byonna bikoppeddwa biseera bino nti nabo basobola okukozesa eddagala. Oba nga omuchwezi musawo n'akozesa eddagala, naye amaanyi gali ag'olubereberye. Kivudde mu kubanga abantu abasamirira olwaleero tebajjayo maanyi ago. Oli olulinyibwako empewo alowooza kufunirawo, oli olulabikirwako empewo alowooza kutandika kwegulumiza na kufunirawo nga tamazeeyo mitendera. Kati amaanyi gali batono boosanga abaagajjayo. Kati abachwezi nabo banoga bikoola ku ttale ne bajjanjaba abalwadde oba ne bejjanjaba. Naye akatuntundu kali omuchwezi we yayitibwa omusamizi ng'ajjanjabisa obusa bw'embogo. Abachwezi wano abakayina batono, abatakozesa ddagala batono. Olw'ensonga ezo mpanvu ogenda ozivaamu ng'emyaka giyiseewo ng'esatu. Ate ab'olwaleero bwe baga nti Lubaale ojja mutambuliza omwaka mulamba, akuba n'akaluulu nga yeewuunya, alaba ng'ensi ekomye. So ng'omuntu basobola omusiba eruzira emyaka 4 era n'amala n'avaayo. Kale nno mu kituntundu ekyo eky'omuggo ogulunzeeko ku nte ng'olina gulonda bulunzi ku lusozi, akatundu ako weegendereza amaanyi mw'otudde mangi nnyo, era bw'oligazannyiramu, bw'olifuna akubuzaabuza, bw'olifuna okubulankana, bw'olifuna kugaa nti kino nze nkimanyi, tambulira ku baka bwa bajjajjaabo, gendera ku myeso gya bajjajjaabo. Jjajja bulijjo ndaga ki? Olwaleero nsanzeewo na ŋŋamba ti nkole kino nkole kiri. Goberera omutwegu nga tegunnawakanya kye gukugamba. Beera omuntu eyesimbi obwentogo obutengerera. Bw'obanga olina obubaka nga bukutwala kkungu, obeerangawo nga weesigame ku bubaka obwo obw'ekitiibwa, obeere nga tobusiimuula ku memori ey'omutwegu. Likodizi zo obeere ng'ojjukira nti luli jjajja yaŋŋamba okugenda ekkungu, luli jjajja yaŋŋamba kino, kati ate nsanze gundi aŋŋamba amazima gali eno. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno obuyinza obwo obukutuddemu bungi, obuyinza obukutuddemu lw'oli bugayaalirira. Okitegedde bw'amaanyi, olina okwebeereramu, olina okufuna essalira, olina okubaako n'ekiseera ky'ogaa nti kati nsazeewo ngenda ntambuza amaanyi g'abajjajjange. Enkoni eyo toligula nkoni mu dduuka, kyokka enkoni ennonde bw'eriba ekubuze jjajjaawo olimuwa enkoni nga gwe wennyini gwe weegendedde mu kibira n'osigula enzo n'emirandira gyayo. Eyo y'enkoni gy'oliwa bajjajjaabo. Jjajjaawo ayagala enkoni etali ntemere, etali ngule, etali nkolerere, etali mpe buwi nga onoga nti bagikuwadde buwi. Ayagala omuggo gwe yakwatanga ogutakwatiddwamu muntu mulala, era omuggo gwo nga gwanzo, nga gulina akakunduli wansi, nga gwalundako ku nte. Era omuggo ogwo ng'oligulonda mu ttale. Era jjajjaawo alina obusobozi obuligukulaga. Singa taligukulaga ne gubula, nga bw'omanyi nti abalalo tebatera kusuula miggo gyabwe ne gubula, toyina kgenda kugula muggo, toyina kufuna muntu n'agukunoonyeza, toyina kufuna muntu n'agukutemera. Oliba ggwe, oba n'ofuna muntu n'akukulemberamu n'akutwala mu kibira ekinene, ggwe n'okuula omuggo gw'enzo n'obulandira bwakwo, gwe muggo gw'oli wa jjajjaawo. Obulandira obwo ne butemebwako bulunnyo ne bukomolwa ne kafuuka akatwe wansi, eno waggulu nga nkoni. Enkoni eyo olitandikanga okugiriisangako omuzigo wakati mu kubeera mu byambalo bino ebikulagiddwa bajjajjaabo eby'emirundi ebiri. Era enkoni eyo eritambulirako ekyanzi. Ekyanzi ekyo kirisiigibwanga muzigo. Ekyanzi ekyo kiritambulirangako olugali. Olugali olwo luliwewanga ensigo z'abajjajjaabo omuli entungo, obulo, omuwemba, empande, ebijanjaalo, kasooli, kawo, soya. Olugali olwo luliddibwako
ebintu by'abajjajjaabo omuli entebe ey'okugulu okumu ng'ebajjiddwa mu mutuba oba mu jjirikiti. Entebe eyo waggulu eriba n'entebe okutuulwako nga ne wansi eriyo entebe. Entebe eyo eriddibwako omulere bajjajjaabo. Oyo jjajjaawo akulaga enkoni ow'ebifundiko ebibiri yabanga n'omulere. Ye lwaki nkubbira ku bibuuzo? Kubbira ku bibuuzo. Ndowooza kamukomye awo. Ate ayagala olugambo. Akati oba wette kankoma awo, sigenda kukubbirako, kankoma awo. Okay, weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.